Mugamba mutya abali ku channel ya Faitibwa Chaiti YouTube channel ya Fona kulwaliro njagadde mbaleke ku ddagala lino onayitibwa bukumbu yono bwatyo bwafaanana jase ono abadde wajimu nenga ayitibwa bukumbu ono bwoba ogenda kumufumba mukuuleyo yenna kitegedde emirandira buno obusigo n'ebikoola bwoba ogenda kumufumba bukumbu ono mulungi nnyo okumunywako kugeza ng'obadde okuyibwa ebirogologo ku mubiri gwo n'otandika okuzimbazimba ebintu ku mubiri kati bukumbu ono mulungi nnyo ajja kubigoba okola otya osobola otokosaako bwajja bulungi olaba ng'ayidde funa ejjiiko eneesenenva yoolako ejjiiko 2 ziteeke mu kikopo beera ng'onywako nga ziwuuze musigadde mu kibuguumirize ate era n'ekirala enkola endala gy'osobola okukola kwata ekikoola kino nga bw'okiraba kikwata okiyenge bwe kimala okugonda kikwate beera nga osiiga ebyo by'oyenze awo ewakubiddwa ebirogologo siiga wonna ku mubiri wonna ewakubiddwa ebirogologo bijja kuba bikuvaako bulungi nnyo bukumbu ono abigobera ddala ebyo ebirogologo onywako ekitonotono ekisaanidde ate era n'oweesiiga n'ebyo by'oyenze n'obisiiga awo ewali ebirogologo ye bukumbu ono jagadde mbeere nga mukulaga mufune obeere ng'omukozesa kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 0778734 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel ya Faitibwa Chaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.